nkwataganyeko ne kiwalajjana kikino kirabika bulungi bannange abasajja naye babeegomba babakozesa ensobi bannaye batuufu nabo bantu balina omusaayi nsanyusa okukulaba ogamba otya mama ayogerako nnyo oyogera nga atalina maanyi kanga wadda mpoggana bulungi sebo ogamba otya amannya Aria well nga tugenda mu maaso abakyala bano ensonga lwaki tuli wano waliwo omwami abadde all over social media most especially on TikTok abakyala ab'enjawulo oba abawala ab'enjawulo bavuddeyo nga baklayiminga bagamba abayisizaamu eggaali ababba abawala abatali omu abatali babiri abatali basatu abawala ab'enjawulo beemulugunya ku nziba omwami ono gy'agenza bbamu abantu oba gy'agenza bbamu abawala kye twagala okumanya abba abawala bokka oba n'abasajja mwe bali munaye nalabye bingi kuba comment section ejjudde mbu atusuubiza emirimu naye nga mulimu n'abasajja so nze simanyi naye kyendabyeko abawala babbaku nga nange mwendi nga mwoli well ndowooza ensonga mugitegedde omwami ono bamuyita Fahad ojja otya okumanya Fahad okutuuka to an extent okubanga munnange wajjawo embeera y'okuba nti obbibwa first of all wali obbibwa wali tobbiddwa tebanziba naye yali agenda kunziba how era mukwatagana mutya kati enamba yange nze kweri ku TikTok for business nga ansindikira message mu WhatsApp mwoyo beautiful njagala ninayo ka boutique kange njagala advertising oyambalemu bakuba obufaananyi ebyo bimanyi kati nga mnganenze bye bintu nga sikyabikola nga nnemerako kati omunja wali obikolako before yes nali mbikozeeko naye kati nenjagala I focus on one thing ngamba mbo nalemerako nnyo kale okumulemesa business yali emitwalo ne mugamba emitwalo 5 omulemesa nangamba it's okay nangamba tugenda kola wig ne mugane ninayo braids zange ate nakaziteekayo bwe munteekako wig muleke enviri zange nga ziri awo muzize mulosi y'okuddamu osiba nanga ngenda kwongerako 10 ebyokutereza enviri zo after nga mugamba kale sebo nkusangawa nga ngamba ojja kujja naalya mubuuza ddi nga ngamba ngenda kukubira encha saawa 2 encha yali Sunday saawa 2 zennyini nga nkubira nga ngamba simbulo gye nga naba speed awo nga nitereza nga ngenda ntuka wetwaitino meetinga mukubira mga sebo tukoze kintuuseewo oliwa nga ngamba nti nkyali mu bya wigi naye kankusindikira agenda okutwala bakusumulule bakusiba akaswahili mba nkyali awo dakika 2 ng'omugayo omulala nkubira angamba bangambye nkutwale osiba akaswahili nga mugamba kale ne mulagirira bwendi nga nnona antwale eyo okunsiba akaswahili kasaluni kale tekategerekeka nga bansumulula oli bwali ku simu bwe yeekubye esimu nga nze sibifaako nga bansumulula bali bakyansumulula ono nga nsanyukira obufaananyi bwa wigs ku WhatsApp nga waakuba n'essimu nga ngamba njagala kwogera n'oyo naye alabika ali ku another line mumpeeko ng'era omulaba essimu yali mujjoogererako nga nkwata essimu yange ngimuwa ayogere ndaba omuntu ayogera awuza hello ogambye aliwa sikuwulira wano olwo ebireekaana nga bwafuluma omanye engeri eyo kati was it your first time okulaba that guy? Yes, it was my first time. Kati gatso zijjawa ezikkiriza kino oba olw'okuba yali ameshonize ku kya ssente nedda ebyo bintu tubikolanga nti omuntu nabikolanga nti omuntu akubidde nti ninayo ka boutique kange jangu tukutereze batukube make-up ojje tugende tukole nga tosaa kirowooza nti omuntu asobola okukola okubba and he looked responsible okitegeera nali nina aka iPhone 12 ng'ogga yalina 15 okitegeera kati nga ndaba gaya afuluma n'essimu yange yeekubyakubye ndaba akutadde mu saluuni wali bakusiba bansumulula ndaba batandise obuulirayo ngamba basaluuni musooke mundeke kuba nali mpuliddeko abantu bebabba bwe bati nga mugamba musooke mundeke ngenda okufuluma ngali mukulamuza booda ayagala kulinnya nadduka emisinde ne musalayo nga aseba essimu yange jimpe nangamba nti ndi mukunonoono eno saluuni mpya tamanyiiwo nkomawo ngamba first give me my phone togenda nayo nanga kale kwata naye ddayo mu saluuni nkusange nga nzira mu saluuni wayita dakika 12 tebadda mbakubira nga tebambulookinze nkozesa eyo wa saluuni okumukubira bwe yawulira nti yenze nga nayo bagibulookinga ekitegeeza singa saayimuka genda kulaba gaayo ono bweru wali owedde nali mpedde segera so bwatyo nze bwe yakola ki bwe yali ayagala okunziba bino byajjira mu bbanga ki bibaddewo bbanga ki si bbanga ddene ndowooza yalinga oba March wa this year? Yes.
March. Yeah. Ngayo yo yanzibirawo yalinga March. So after this coincidence okugwako wasirika. Nasirika kuba actually sasirika. Nina account yange je nabuza like nze yajebulize ya TikTok. Yeah, all the account. Yes, video yo nagikolako down there. Okay. Jeri. Lwakuba baje hackinga nebula. Okay. Nenga jeri najikola that day enkera yawo nenjikola lwakuba account yange yali nto. Neta trending. Oshegera. Naye lwaki nabyogeddeko after seeing Chela Price posting that guy ngagamba banji bamubye. Bwe namulabye nga amupostinga mbadde nkyali awo ndaba bawala nga batano ku account zaabwe kwali. Ngagamba naye nkamukolere video kati. Oshegera. Nga ndaba banji nnyo babanga tabaze n'okuhavinga sex nabo. Are you for real? Abatwala mu kubyenalabe be bayogera. Abatwala mu hotel, bamalo batwala mu hotel. Kati ngabagamba mbuki? Akukwana. Ayinza okukwanira omwezi. Oshegera. Ngobo meeting anga meeting a boyfriend wo. Oshegera. Nga bagenda mu kifo balya bamalo okulya bagenda mu room. That very day. Mulimu abala abangu. Oshegera. Bagenda mu room ba having sex bamalo having sex afuluma mu katono kumba afulumye ne simu tadda. Golowooza olina omwami wo? Olowooza olina omwami wo maybe agenze kufunira kyakuli ogenda obuuza ku reception kimunnange ono aliwo nti ate yafulumyemu omukubiranga simu wa blocking. Bino byonna okutuukako what came into your mind? Most especially kubaga tugambe nti gwe yali omuwala yali asoose. Sikiwa nti nze yali asoose. Kuba mulimu ne beyaba muli mu comment section yange n'ogiraba mulimu omuwala yataddeko police form 2024 nga yagenda ku police n'awaabira erinnya lye limu omuntu y'omu just lwakuba nti munnange ne bamuteekayo n'amalayo essaawa 2 n'avaayo. Ye bagamba tebamusiba ayina abanene munnange. Ayina abanene? Mbw ayina abanene essaawa 2 avaayo. So since okuva mwasinkana that or wasinkana that guy todanga omufuna todanga sidanga ngambe yamblockinga buli wamu. Okitegeera. Tutuuke kweno coincidence okubeera nti munnaye abawala abakwata tekyakutuukako. Nze tekyantuukako kuba teyankwana najjanga agenda okukola omulimu. Okitegeera site teyajjanga nti oba nkwanye kunfula girlfriend we. Okay. Naye nga gaayo oyo ye mubbi kuba bangi abamwogeddeko asuubiza abantu emirimu tagibawa. Olinawo proof yenna eraga nti kyali like cause muna ebintu ebisinga bimuna ebibeerawo mu nsi muno oli nga ayagala gyasuubira utanishinga linnya lya muntu. Nze nyinza okuga nti I don't have proof naye I think I can get that video gye namukolera on that day kuba esimu eyo namala n'engitunda ate bwe nagitunda I lost everything ebintu nga tebiri saved kwa iCloud. Okitegeera. Naye ayina enamba gy'akozesa eya Kenya. Kenya. For WhatsApp ayina namba ya Kenya. Mwe lwaki muteeka videos eza attracting abasajja kubanga munne bagwa mu gaapu zammwe kuba kati munnaye mukozesa nnyo abawala ennaku zino mukozesa nnyo emibiri gyammwe to attract men. Lwaki? Nze kati sisa kugamba side y'abawala balala naye nze nkozesa nnyo omubiri gwange because of what I say. Obola okuba oli mukyala mulungi. Nedda. What do you do? I do body shaping ebintu bya hips kabina chiwate bicho of course mba nina kulaga ebintu byange kulaga omubiri gwange ondaba ogule agule products setunda munnange agule products nze setunda tewetunda oba muyina engeri gye mwali mukanyizaamu bwe byamala okwonooneka n'osalayo oveeyo mu mbeera ey'embi kuba mune abawala ate video bw'anaaba agirabye ajja kuvaayo agambe oba nze yankwana oba teyankwana oba kiwaki ayinza obutavaayo maybe ensonyi naye teri ngeri gye twali tukanyiza n'emu. Nze nkugambye I actually remember even the saloon kuba nabuuza n'abakazi abo ne mbabuuza ono gaayi mubadde mumanyi nagamba ne bagamba nedde tube tumanyi yazze naawe. Okitegeera nansumuluzaayo enviiri nga nina okudda mulosi y'okuddamu osiba enviiri. Okitegeera so ayina mukwano gwe gw'atambula naye ayina obuviiri tebutegeerekeka oba gwe mpulira gwe bayita Mahadi. Kuba waliwo omuwala eyaga Fahadi ye mubbi. Naye kati omweru ayina sigiri. Yes, kati abawala bagambye ayina gw'atambula naye gwe babba bonna ye Mahadi. Oli ye Fahadi. Ye. Kati ono ye Mahadi gwe babba bonna. Kati kye saategeera oba eyakola ki eyababba abo abaana oba ye Mahadi oba ye Fahadi naye nze eyanziba
mumanyi namulaba face. Yes. Kati yaluwa kwabo bonna kuba oyo gwe batadde ku kifaananyi. Ayina enviri entono mutonotono. Oyo Sheila Price ya postinze akafaananyi akakali mutambulanga yambadde akasati bwe kati yoyo. Gwe yali agenda okukolako emikolo. Okitegeera okubba akasimu kano. Ate nze saakirowoozamu kuba ajja gy'oli ngali very responsible kuba abaana bagamba alinamu n'akamotoka. Waliwo n'abapostinga number plate ye buli wamu. Naye mbw ate akyusa number plates. Ayinamu akamotoka nze yajja alabika bulungi akuta iPhone 15 nga saalowooza nti n'omuntu asobola okubba akasimu kange. 12 ng'olina 15. Naye munaye Guy bw'atyo bwe yali ayagala okunnya. Manyi munaye nammwe abawala mwagala nnyo ebintu by'amangu mangu. Aliya mwagala nnyo ebintu by'amangu mangu. Case tayagala ssente. Of course nzaagala naye. If I call you for a gig, nga ogiraba eri heavy. Osikatiramu. Omuntu angambye emitwalo 3 nkugambye 5 agambye jangu nga lwaki sangu. Olunaku okola ssente mmeka? Ewange ku dduuka. Nyinza okola kuba erya dduuka lyange litandika butandisi nyinza okukola 2. A full day. Abiri oba 25. Naye kati omuntu akuyise n'agamba ngenda kuwasa for like 2-3 hours. Walabanga akubye jackpot. Okitegeera? 2-3 hours kwambala mbogo yawo oveyo n'ataano go. Nga lwaki sanguwa? So munayo mwana oyo simanyi naye. Choka he looks good. Chechibi. Ongambyeko nti avuddeyo n'abatiisatiisa mu ngeri emu bendala kugamba nti mugiye aina oyo muwala bayekesa like waliwo amupostinze nnyo apostinga bye bali mu mwogerako. Nawulidde audio nga bagamba mbu abagambye mu bijjeeyo. Ono omuwala ono gwe yagamba gwe babba yagenda naye mu oyo golaba I don't know if it's her naye oyo omuwala ye yamubba kati bwe yamubba banji bunyo baze mu inbox nga bamuwa ebintu byabakoze kati ebintu byali mukola ti mu kupostinga kati mwayo audio mwe nawulidde bagamba nti agambye mu bijjeeyo. This girl called Laris. I hear Laris, yes. Kwa yembo yamukozesa n'omukozesa. Naye baba yamukozesa simanyi. Yeah? Simanyi baba kuba gwe nawulira omulala ate mulala nze gwe nawulidde gwe yakozesa. I don't remember the account. Ne mulala. Wavuddeyo n'omulala she's a receptionist n'agamba kintu kye kimu. Nti oyo Guy yaleeta omuwala mu hotel n'amukozesa n'amala n'agenda n'okugenda. Omuwala n'avaayo ng'amunoonya nga balina omusasuze za hotel. Imagine Guy havinze nawe sex. Oyina osasula ze mulidde. Oyina osasula za hotel. Bakubbye. Tomanyi bamulwadde. Temwekebeza tebakkiriza kumwekebera. Simanyi munnaye abaana balina obwangu ku bintu ebyo. What are your intentions mu ggwanga lino Uganda? What are some of your intentions mu ggwanga lino Uganda? Nze simanyi balala naye nze noonya ssente. Noonya ssente ekisaakulimba case. Noonya ssente. Ate nze noonya nkola. Nze era teri musajja ogenda kuvaayo nsuubize busente bwe butalina makulu. I disappoint. Kyola oyo musiru bwe yamanyi ate n'ayagala nzibe. Namulabye n'engamba nalaba Sheila Price nga mposting agamba omubbi wuuyo n'ensuna face n'enkajjukira. Muli mu size kumpi y'emu. N'enkajjukira nga ya Rabbi omwana ona nemne mulekerawo okubba. Ate nno mpulira mbu alina omukazi ewaka n'omwana. Imagine senazaalawo ne sazaalawo balabye ng'otambula social media yonna nga b'oli omubbi. Ali olina emyaka emeka? Ekyemyaka kikireke naye ndi muto. I'm very young. How old are you? Mukazi tayogera myaka. Lwaki? Kyo Mukama yakitusigaliza. Ndi muto, just now I'm in my early 20s. Early. Ndi muto. Wandyagadde okudipendingira nnyo ku ssente z'abasajja? Saagala kuba saagala kummanyira ate ninamu ku mpisa embi. As in? Saagala kummanyira nkuwa obusente bwange. So kyobola bankeera ku makya n'entula mu kadduuka kange nenoonya. Nenfunamu rent, nenfunamu ez'enviri, nenfunamu ez'okulya, siina mwana gwe nsasulira fees, siina gwe ndabirira n'enzira ewange nenneba. So nze nga nze saagala. Ebimu kwe tulaba bireetera abawala maybe okugwa mu such scenarios ebyo. Anti abaana tebaagala kukola. They think they are too good to work. Jagala. Alabika bulungi nnyo, ayina amabina, ayina hips, ayina ki. Alaba tasobola kukola nga wali asobola okugira just kadakiika katono ng'ayingize akakadde. For you, you're not in that category. Sibisobola
sibisobola nze. But are you seeing someone? Yes. Eh? Yes, I lwaki nkulimba. Omusajja bw'ava n'akugamba nti bw'aba alina omukyala nga saagala kwagala musajja mufumbo bw'oba kyogenda okwogera. Tokumpulirize. Aliya bwe nkugamba nti nkwagadde n'ongamba olina omusajja ne ngamba nange nga nkwagadde oyinza okumpa opportunity because ne tomanyi boyfriend wooli nti oba ayina gwe wekka. Nze si cheating actually. I don't cheat. Ekyo kyo kye nsobola kugamba. Waba wamanyi amanyi I don't cheat. I get one man at a go. I date one at a go. Bon disappointing anonkyawa nga nfuna omulala. Nezisobola kuzannya basajja. Sina maanyi anti. Like amaanyi geetaagisa waawo. Ono atextinga no atextinga no atextinga. Bono ino baddamu. Bono ino baddamu eno bakasitoma bakutawanya no. Sibisobola. Nja kudatinga omu ankola ebyankola muleke nfune omulala. Immediately. Why do I delay? Like you've disappointed me. I didn't cheat on you. I didn't do anything. Because nze ne wembera mu relationship and sinteba mu password. Right now mweri ne tuba sharing a password yange obogimanyi. So nze sina budde bwenda like for what reason? Muli mu kalungi. Isoka sinze muntu abeerawo nti ogamba omusajja wako providing each and everything. Ne bata providing. Ate mwe temubimanya nti. Kati no okay izolaba. I understand we are in a spoiled generation ye. Ne si buli omuntu ali bwatu. Nze nkugamba mazima si buli omuntu ali bwatu kyobola nze nsobola okukola Monday ku Sunday. Monday teri kasoma yali ankudde n'atansanga ku dduuka. Ne banga ngenda kujja ku dduuka ku Sunday sawa 12 ez'okumakya ogenda kunsangawo. Why? Sagala kamanyiro k'abasajja nsi. Nkuwa obusanti bwange toyagala kukwata ssimu. Ate bwange yakolera business. Banja kujjako. Ate kati bw'oba oginkoledde olina kummanyira. Oba owulira gy'oyagala gitwale. Nze sometime back ex wange yangulyako essimu n'ayagala okummanyira ne ngimulekeraawo. Yes, ne ngimulekeraawo. Omanyi nga bwe gamba nti temuli bangu. Bino ebintu birina okubeera equally. Munange, we give the same energy. Abakazi bantu balungi nnyo. They are very good people. Naye are giving at your giving. Kyobola bamanyi lwaki kati abakazi benda nnyo. Nti internet ejjudde ono yayenze kwono ono nayenda kwono nayenda kati bakooye. N'okusaba ennamba yo kumpa ennamba yo just oba oyagala mali kudipostingirako Sam Kamani. Abo nabo gye bali. Nti giving you my number. First deposit Sam Kamani on my Airtel number. Mina abantu buli omu alina kyayagala anyway. Buli omu alina kyayagala. Obwenzi bubalinga Moses obwenzi buli mu baana abawala. Omanyi kati lwaki abaana abasinga ba resort nze ku bwenzi. Bazze nnyo ku bwenzi. Kuba bali babaddeko mu relationship eyokuba nga they are giving it like they are I've given you myself buli kimu nkikuwadde buli kimu ate obumanyidde so ndatinze omusajja omu and he has given me all the reasons why I should date more than one man. Saba bana bakyobola abasinga ba resort nze nnyo ku bwenzi nti nkuwadde buli kimu biki ate onyenzeeko oshege and men learn to take care of your women. Olaba nente bajiwe ebiwato jijjamu amata. Gwe nompaki kikyonziriza in return. Yeah, I'm giving you myself. I'm giving you myself. I'm taking care of you. Bolala nsula mu ddwaliro. Mpulira. Bolala nsula mu ddwaliro bwe tuba bafumba emmere osanga eyidde osanga byonna bitegekedde ko gawulinga mwana muto. Nkusitulidde omwana gwe sirinaako na 2% mu musaayi gwe. Like honestly. Abakazi tuzaala abaana naye ne bwe batwala bakebera temuli kirimu mu musaayi gwe. Omwana 99 point oba mmeka omwana bawuwo. Kati bitebimala. You disturb me every night. So that's enough. I disturb you every night as in. Ebyo byabafumbo. No, njagala clarifying ensonga zino. Nedda nze ndeka. Ogambye. Okitegedde keyiza ate n'abantu bakitegedde. Ogambye otya? Okay, I do wife duties every night.
Kati wife duty zina amanya. Ndekanze munaye tonjogeza bisongofu. Tonjogeza naye gwe kyoba omanya abasajja omukazi mu treating nga bw'oyagala bakuyise. Trust me omukazi bw'omutreating obulungi ojja beera kabaka mu bulamu. Naye bw'omulaga shege olaba waliyo this saying nti what a man can do a woman can do better. Shegera kyobola abakazi batuka mu mwenda n'enkukwata nga maybe toyina nawe watuuse naye mukazi asobola okuzaala abaana mu bufumbo ne bakula n'olabirira school fees ne batuka ne ku university nga tomanyi nti omwana siwo. Kutegeera. So abakazi mubalabirire bulungi namwe mujja kufuna ebisinga. Gwe omwami wakulabirira bulungi. He does what he can. Akola kyasobola. Like muri officially married. Mukyali mu situation boyfriend girlfriend. Boyfriend girlfriend. But you can't even cheat on him. I can't. Why? Why should I cheat? He's not giving me reasons to cheat on him. Chochecho. Tamper reasons. Well, omwana aliya yono omukyala omu ku bavudde ne bagamba nti munnaye. Bangi bakyajja. Bw'ofuna obudde n'abalala baako kyoyogera n'abaana bangi. Wabalabye. Sachiba just teeka mu fad. Video ze zokka ze zigenda okujja. Abakola nze ngenda n'akafaanyi kegenda okugenda nnyo ssente z'amangu ate ne mbanzi kuwadde nange kozi oba omanyi kyemba njagala. We do exchange. Mpa byenjagala nko byoyagala. Kati mutandise tubba. Not all of us tuli babbi. Era kati abo batoononedde. Batoononedde ko isimanga muntu kubba ate akozesa n'okukozesa n'okubba kubbi nga newe mubikoledde gwayina osasula. Kuba Lalisa nawuddeko gundi ya Lalisa ng'agamba yamuleeta mu ruumu ne bayingira mu ruumu n'abalo yingira mu ruumu ndoza process eyo okubeera nga bamaze okukola bye bakola ndoza namugamba kanzije nabadde na orders nakoze obweru kanzije buyafuluma bufulumira sebuye munayo yoga yayina obukodyo ikoga buli omwa mubira mu waliwo baasuubiza emirimu waliwo baasuubiza biki kwegamba ale mukama ayambenga mulamu kuba enega taje yegatta ate mbu ngatakebeza na kukebeza ne katugoba muwala kikati omwalo kujjo okukkiriza omusajja okwebaka ko nga tosoze mukebeza mukwano gwe wali tochoka tewebakanga mu makazi nga tomukebeza. You've never done it. Good for you, but a lot of people do that. Asoka kulowooza nti basooka bikola naddamu n'agula amasoga guli omuzimu gw'okwegata guba guli oyo walumbe okakasa oyo walumbe akijjukira luvannyuma nti ono gayisa amukebeza ogenda birowolozalooza mulaba alabise bunyaga naye alabika mulamu tafaanana siriimu kya ng'obivaako kumbe siriimu ennaku zino empeke zinyiriza abaana mwegendereze ebiwala bingi okwo ku TikTok birwadde we tunatandika nabyo bimenya amannya. Oyina bwomanyiyo wanjinyako to be on safe side soko mbuli sina jengera kwa makazi kezi tonse bya ndi mukazi munyaku ndeka nkuba kama wano kale nina sina loya ninga ni nyakuberanga gashela price ndi mukazi munyaku naye nga kyembanya amanye byane ebinyiriro okwo ku TikTok tubina ko history mungi awali mune yabakiikirira mu single mother yasala wabakiikirire shira price Shela price ayagala basajja jenna kye baamukola baamukutula omulundi ogwo gumu bw'okyoga mugono omwami we yasoose alinga waakusatu naye naawe era olwanya entalo oba ozirwanye alinga no ina ya boyfriend sebyo nti oba tubadde biki oba kinga onabeera ne boyfriend hello biki lo ne muvaawo waliwo baddeka onoteeka omwami wo ku pressure okusobola okubanga akutwala officially like tobeera kawo ng'okidimanding. Right. Mbuuza tobeera kawo ng'okidimanding. Sikidimandingangako. Olaba kati bye nti mukaka abasajja obbawasa bwe batuuka ku mbaga ne babula. Omusajja n'abula. Omusajja akwagala trust n'ekintu akikola mu budde bwe. Nyamne ebulirira abalenzi balekerawo obubbi. Ate abalenzi ngwesiffe nankugambe kati oyo omwana kye yakoze. Naffe kati yatuttidde. Kuba kati tugenda kuba tujja. Nze nagambye bano abaana case. Ne mbagamba kati kitandike kuva na leero.
nti gayi bwakutwalanga ku date bino nti mpulidde njagala gendako mu Westrum kola biki situka n'akasawoko n'essimu genda nabyo komawo nabyo when you're eating obanga muli mu kunywa bwe wula tosobola kugumiikiriza kusooka bimalawo bw'ova mu Westrum toddamu kujja birya they can drag you temuyingira mu motoka z'abantu be mutasoose ku meetinga thrice karate ffe bagenda tukalubiririza ddala kuba kati munnange mazima kuba ensi kati gye tulimu abasajja bakambwe nnyo ku bakazi bo tubakoze eki mwina bye twagala ate mutulumyo bituwa mwina empisa embi mwina bye twagala ate okubibasaba mutukalubiriza bituwa mubisasulire kati oba oyagala mmeka oba weetunda no si kwetunda naye mufuna omukazi tuli akalya buli kimu naye mwe mwagala kulya bintu bya bannamu nga temututteeyo wadde n'akamyewa kati bwe ngamba nti munne ali akankwata ekyekumi nkikuwe kwata ekyekumi kikino tugende ensongozi ekyekumi e Uganda esaawa eno kikola kikeezi obawo emitwalo 10 oba oyagala mmeka no mbuuza bubuuzi wali abana bemuwa emitwalo 10 ne mubebaka bawa kuwa mmeka no bawange tangula boyfriend wange tangula ati kyenkugambye anti goze ngaagula tokwanye oba oyagala mmeka tokwanye nze simanyi nzi kubanza kuba ne bwe nakwana intention ko kibe kigendera kyange oba okimanyi lwaki tonyanguyizaamu nongamba manyi Ibra leeta ye emirikwezi anti kati gwe bobo zenga agula oli ajja kugamba nti leetayo zino naye kati ozenga akwana kati bwe nzijanga akwana noyagala onziba okufa obufi onkutule ebyo temubyagala nkugambye ekintu kimu nente okuwa amatu osooka giwa kibiwata kati gwe oba oyagala nteekemu for how long for like 2-3 months Toyo Fadi kye yakoze wallahi billahi tallahi oyonoonedde abaana ab'obulenzi Fadi munaye musajja w'amaanyi ya rabbi Fadi kubana mu abaana abawala temutudde ebintu by'emangu mubyagala nnyo abaana baagala sente obuwigi buyita kati 17 yino yazze ebitundu byekyama kabika bakati no listen gwe saawa zino nze kati nkutunulidde ngenze ku TikTok page yo like seriously mbadde awo ne ngamba oyina bw'oyambadde nge ebitundu ebimu biri bwabweru nga yo totally naked no ndoza ona kati lwaki bwe siikulabe mu butuufu siigwa amatu awo nali ku mazzi naye no munnaye let me tell you something omwala okwambala obubi tekitegeeza kumusiriwalirako tekitegeeza musiriwalirako bene nze ndi principal kati waliwo gayi enno omwe eyantextinga gayi mumanyifu nno ali among top 5 guys abamanyifu muno mu Uganda is he an artist no mugoje bamanya mu yes nga nkubira essimu yange kweri kuno ku TikTok era buli abuvuga kekano mungambe kati nga akakuba mungambe mukama kale ngamba mukama kasajja mufumbo toke desi ngamba mukama ngamba chenkola kati ulira guy nga ngamba hello how are you inze gundi yajawe namba ku TikTok kweri nagambye for business kyobola kana akasimu ekiro nkajja kuba sebaka kati nga nkubira essimu nga ngamba hello this is ngabonaga this is case omanyi nti sikumanyi ojja nga tomanyi essimu nenjijjako nga nkwe naddamu nakonaga ojja ke ekyo essimu yange kugaba abantu abewamanyi oba oyina kumumanya I disappointed that guy naddamu nansiga message ne mugamba nangamba I have 4M I want a night with you guys bulemu obutane mu blog kati case let me tell you something bili kwezi nyago zimanyi bana ababola muri bubi case let me nze sigenda kukiriza nti ndi mukazi mugaga ndi mukazi munako ekyo sijja kigana nimiri kwezi nyago ulira case abantu bagenda judginga kyoba ki nenze ndi mukazi munako sina sente saa kulimba nti nina sirina naye nga ntya Mungu tosakungula tosobola kungula kati milioni nnyo genda zimpa kale mu Uganda right now milioni nnyo zikoleki ne 17 eyazze tezigigula kale zijja kungulirayo buwigi bubiri busatu oba kale zinyongerere mu business naye first of all you've had sex with me simanyi abamanyi abana bano balowooza sex nti agira musirimu yokka abasajja balina ebisirani abasajja beyambululira mu baana case kituufu kati ojabeereyo oli musajja mugaga bagambye funayo akawala
Okay, yambuliremu omanyo kyanti yenze. Ompade mu milioni buno ndekedde oguntu gwesimanyi. Ogwenda okubeerako ebbanga n'ebbanga. Nze wallahi mundeke. N'ekyo kyogera n'ekyo okugamba nti milioni nnya tekirina kizikola. Milioni nnya. Zikola kale. Sente. Zikola naye kisinziira. Sex oyo gwe tugenda okuhavinga ng'ompadde sente ezagenda kugiramu ki case. Like agenda kugiramu ki. Ogenda kumpa gu infection gwese abaana abalwadde batambula nze nfuna abaana kudduuka ne n'omutunuulira nga n'obula n'okwata ku mutwe omwana alina ogulwadde n'ogenda no infection yo wagijjeewa yagijja mu kwegadanga n'osooka n'omutwe nga yo ne ngenda gitandikirawa bwe mulaba zino infection naye wali ziri infection enkambwe n'osooka omwana ogenda n'onagijjawa naye nga maybe afuna omusajja n'amuwaayo ka miliyoni kamu naye nga sente zigenda okujjanjaba infection eyo bwe liba ddwaliro zisukka ne mu ezo sente. Bawala mwe mukole ate keizo omukazi akoze tamanyiirwa omukazi alinamu ku sente tamanyiirwa bonsanga nga ninamu ku kasente kange tojja kumanyira nga bw'omanyiira oli omulala nze seeguya no like nyinza okweguya kubidde emirundi 10 awitandako nzija kwogera nekyengamba nti kyeseeguya nti I don't depend on you like si kuba bw'obeerawo ndya ne bw'oba toliiwo ndya you get so gwe obeerawo omusajja n'akiraba nti bw'aba taliiwo oli wakustarvinga byebyo nti agenda kumanyira kuba amanyi odipendinga ku ye bagamba nti a hand that feeds you can starve you muve ku basajja okwesiba basajja tebatwagala si ffenna tebatwaga ate mba temuli kubwayo nga tekiri agent ewammwe tebakutumye musajja musooke mubaleke basajja tebatu okola kyo mu kintu ekyo omwana wa munno ogaba kyo tekiri agent bate kiri agent nti biki ewammwe tebanna kutuma musajja oba mubaleke ka pressure akasooka kaveeko oyingira mu relationship ng'oli mulamu n'ovaayo nga weetaaga butabika ng'oli mu depression nze nalabako omwana mukwano gwange yeyetta because of a man yetta omwana ne yeewa obutwa n'avaawo ne lwa musajja ne imagine wettira omuntu nga Fadi ne kasajja kalabika bulungi sajja kuwakana kasajja kalabika bulungi kali yasobola kingagambye oba mwine enzikiriza gye mwali mutuuseeko ntaate tulina nzikiriziganya nekigaana gwe ne musalawo okuteekawo era singa nali nina gundi ki messages singa nziraga naye tetulina nzikiriziganya gye twali tutuuseeko nga ntya Mungu. Okay, nga tunatera okumaliriza kigendererwa ki ekiri mu baana abawala abaana okulaga abasajja amakundi kati nze ngenda mukugamba in this spiritual world over the generation nze nyinza oba sikyendiko oba sikyengola era nakulabya okikola nti nze nagambye kati omuntu ngenda mulaga nti akeizi nti ntunda ddagala lya lubuto nga nyambadde sharia oshegera bwongamba nti ntunda ddagala lya lubuto bwongamba nti ntunda ddagala erijjako mugaba olina olaba omubiri gwange nti teguliiko mugaba anti ebiseera ebisinga bintu ebyo bituwa communication simanyi nti omuntu alaga omubiri ebweru aba alina intention zizendala anti obeera wa ddembe okulowooza bw'oyagala nenze si kyembaako naye kati nja kwogera nti abaana abasinga bakola ki babikola kuba baagala sente kyola abasinga batana enodzi kulagawo basajja kye balinawo bakuba obusimu nzaria nze zisindikana nodzi nebokera essimu yange eno temuli toberangako n'omwami we nga twekwata biki ebyo ebyekisiru obikwata obiterekewa mukkiriza ebyo muno muli mulavu tokiriza musajja kukwata ka vidiyo mujja kwekyawo wano akatuteere omusajja otakikolanga ate njamula nti mufuna obusajja obutalina makulu omusajja vidiyo aba akwata yakinga amanyi n'enkyawa aba ayagala asobola okulaba siabinza okubeerako temukwata ebintu bya kisiru temukwatanga videos temuzikwata abasajja ne balina empisa embi bajja bazadde bamwe balabe nga bamumanyi busitayiro oli mwana wa myaka 14 senga sengawo beereno bwoti sengawo gwe mulimu ogwagaza senga mu kika kati senga abo batalina bakutuuka nnyo kuba temunaana muwa gomesi muli eyo mwejavaana kwagamba omwana okola obuntu mama bwatakolagako nesenga tabukola nga tetunaba ku endinga gundi eno nyongera okugamba abakazi mutya abasajja
buli time kofuna tyo omusajja naffe tubatya beera mu relationship omusajja mwebike mweyalire n'abaana giteeke ku kufulu gweyo kweri ndaba nina omwana sina mwana sizaalanga you always do sex right to having a sex but there are protections. Protections how? There are protections. Choka tell your protections. Protect abaleta zaaki. But why should I use protections nga no mwami wa mwesiga mwagala? Anje mwesiga mwagala sheza muwa mwana ojja kufuna olubuto mu byekisiro fuke single mother. Bagenda bazalamu abana ba ali atojja kuwabya bantu wano. Kati nze mbaga mazima bagatwale oba tebagatwala omusajja mweyalire mwebike baba tanabatwala wadde akamiro nabana yeriko kufuru teeka ko kufuru nabana yeriko kufuru omusajja tomuwa mwana mbuuza nabana yeriko kufuru ondaba nina omwana nti kyembuuza to having a sexy anti olaba nina omwana protection protect yourselves okuteeka kufulu kunabana to avoid results ezigenda okuva mu having unprotected sex ng'ogyeko HIV oba omwana lubuto nenkubuuza go having a sex oba nedda nabana yeriko kale simu having nkyali virgin ndi mbeerera kati gwe wakana nze ndi mbeerera kikabambe ekyo kyembagambe baanammwe abunti abasajja lwaki owaayo abagezi nga gusibwa okola genkola kuba siina gwe nali nsabye sente za mwana nti ate nze kinyiiza nye let me tell you something okulaba obeerawo ku dduuka olinajja n'omwana bambi omwana wange mumpeeyo biki mugaane kati alina nno omwana gw'alina gw'asabira ebintu naye alina nali mu lubuto nemugamba nembuuza ffe abatabalina tetulina nabaana oba temwegatta n'okwegatta gye kuli naye bwagazi amagezi amulabika temulina kati gwe engeri gy'oli business woman olabika obwagazi bubulwawo okujja ndowooza nnyo sente n'ekirala case ndowooza nnyo sente nze nzukuka sente zindi ku mutwe nebaka sente zindi ku mutwe ndoota ne sente naye abaana abawala mu ggwanga Uganda singa babanga ggwe nga bwe ndowooza nga bw'obyogera wano singa babanga ggwe Allah singa eggwanga Uganda liri nze njagala nnyo sente case kankubuulire ndowooza mu n'okuzaala kati ya rabbi kuba okuzaala osooka emyaka 2 wali down olina kulabirira mwana omuyonsa sakumbi ekitone nnyo omwaka mulamba amabeere gakulukuta onaakola otya ku bakasitoma eno bwe bagamba nti ntunda gundi breast enlargement eriryo lireebeeta banange nze ndowooza sente keizi sente kuva ku makya mpaka lwaggulo nsiiba nzirowooza so kati omwana essaawa eno kade omusajja we yeesiba ebbiri oyagala musajja kikaaki gw'oli naye musajja kikaaki the kind of woman gw'olina the kind of man gw'olina ategeera is a good man ate yantegeera munaye kyeka kutekingira bbanga ky'okumutegeera wabba okutegeera kati kyakutekingira bbanga ky'okumutegeera wabba okutegeera katudde katono nnyo buli kimu kigambo biri sente buli kimu kigambo biri sente nemutamanya naffe tulina bye twetaaga gye muli bwe mubituwa ne sente tusumulukuka musumulukuka ziriwo obukopi obubali ennaku zino basajja muli bakodo nawulidde nti mu having a sex n'abaana ne mubawo emitwalo 2 imagine emitwalo 2 bw'oba having sex unprotected sex kwe kuli eza piiru kwe kuli transport yagenda okuzaayo oba oyagala nkwemeka kale nze oba ompadde mmeka kuba ffenna tuba tugenda mu muzannyo kunyumirwa gwampise nzaakuyise oba togenda funamu aye mwe abasinga ofunamu tutya nti naffe tusinga ofuniramu gwampise nti hello babe how are you biki jangu ko wano so it's you mpise sinza kuyise kitegeeza at the moment gwayagala gwoba toyagala kati lwaki oba ojja nga toyagala gwanti gwayagala omanyi munaye I'm not ready kujja lwa nsonga ate kyatondebwa nti omusajja olina olabirira omukazi kyoba omusajja olina olabirira mukazi gwe having a sex na oba oyagala nkwe sente mmeka nze simanyi ze babawa naye mulabirira abakazi kale gwe bba wako sente mmeka ampazi mmala well kansinzire wano nga nyongero bagamba nti bannange mweyune nnyo Tawfik Media UG mbasaba mugende mu subscribing mu sharing mu commenting era nentegeeza nti wamu ne aba Kicks by Ame batunda engoye ennungi basangibwa ali ku Coach Tower level 3 shop number 340 opposite CPS
omuntu yenna ng'oyagala onyume oyambale ebintu ebimalayo oyawukane ku banno badde nkusaba wa Unique Kicks by Ame ebintu bya biri so genuine sigenda kukotogera badde nkusaba oyisewo business yo ogikuba abantu mu maaso with due respect kuba bwe bali kwa mchala mukozi wewe mutumanyira naye bali kwa mchala mukozi ale muje mukole hips kabina chiwato muje tujanjabe infections mulekera wunyira bannammwe ate mwe bali banna mulekera wunyira bana balinga bugege bawunya obujijiri fetugoyita bujijiri muje tujanjabe infections infection yonna tuina ebintu binja agala kula ku hips kabina chiwato yagala bere oyagala bichi byonna bwe toina mu milioni 10-15 gendo okola bya Gloria Bugi jange wafi busanje byono nnyo Gloria Bugi yabikoze omwana yakoze bina but was it necessary muna buli muntu alina kyayagala no was it necessary but it was not necessary naye yabadde ina wayagala okulaba omubiri it's her body Keizo mubiri gwoli si gwaffe ebyo bintu byokolako yes kati gwe kiri kitya oba gwe tekyetaagisa kwekolako already oli nacho siri nacho nze bifanayo byange mbiteeka nze nali ne Zaira nsinga obunene Zaira oba omumanyi no Keiz see it from here lwaki tuwakana ngakusinga obunene lwaki tuwakana see it from here this was me nenkana nkyawo Keiz Zaira yali ansinga obunene kati linda kuwakola otya kati laba ogenda laba bwenenka nawe so what I can tell you guys ababbi gye bali nene ebikola gye biri just mwe mwagala bana abanene munnaye naye nze ngamba nali nenkananga Zaira nali mu kilo 48-45 ne kati mune ndi kikazi kyamaanyi nnyo oli kikazi kyamaanyi bannayo okubayo oli kikazi kyamaanyi nanga I feel like singa kubanga obugambo bwange busatu n'abutano n'obukkiriza minister ajja kutuga minister bawo minister ndi mukazi wa minister dabu mwana no wayagala okoro n'ebiri ngo simumanyi oli mchala wa minister ndi muko omunene kale nsijja mwogera aba abanene baba tebasobola mu nsonga ziri ndi muko omunene is a bed wise ate lwaki tasobolanga nsobola omufunira eddagala bannange nandyagadde nnyo nange obukiba if it possible mpe yakakisa akameme kajula wali kati akakalame baako njagala negattewo kale ko bannaye badde sagala kuyisaako maaso tekijasoboka mukadde wange olabika bulungi ate owunya bulungi mashallah owunya bulungi era mbadde saagala nange ekigaali kindeke jangu ko kisista kyange okakasa kandaye bwe kifaanana kaseba nga tobenga oli mwana azim otubbe bwe kyobenga bwe nkugambye oyo Guy Fahad yatidde baana balenze emikisa ate teri musajja agenda kujja mu inbox ya mukazi amugambe njagala kukulabako mpa ku namba yagikkirize abasajja mubegendereze bagenda tebatwagala mutwagala mulowooza temutwagala byalaate ate mwe abasindisa abaana mu bisiyaga mmwe ekyo kireke. Thank you so much. Taufik Media UG mbebaziza nnyo mwebalire ddala mbasaba mugende mu subscribing mu sharing era mu commenting. Until we meet next time.